Mukiri muno president. Mukiri muno. Sajja kwe ogenda kwejusa ebintu byokola kwe kasajja kwake diro olugave. Mugenda kyenjusa. Mukiri yuno wa. Bakozesa mwe. Bakozesa kwe goli slave goli house negro. You're a house slave. Okay. Yes, mawulire agakagwawo getulina essaawa zino waliwo ebyama ebyongedde okusomolwa mu kalulu abantu 3500 be bateeberezebwa okuba ampuliriza bano nga be battiddwa mu kimugunyu. Wuliriza mu mpola njagala ompulirize bangi basibiddwa mu kimugunyu nga tubadde tetukimanyi. Bino byonna nga bigenda mu maaso America erabudde ate ku gavumenti y'e Tanzania etaddewo akazito kayitirivu nnyo. Waliwo Abamerika abakwatiddwa munda mu ggwanga erya Tanzania nga bw'ojjukira Bannakenya abakwatibwa munda mu ggwanga erya Uganda abateereddwa baasizza ebyama baleesa akaka. Ampuliriza ofiisa wa prison yeesaddaase kaakati ono ayongedde okukatiza ensonga atwaliddwa munda mu kolokoonyo wabula ebyama ayongera okubita byadde biyitirivu nnyo. Ampuliriza emiranga munda mu riva emiyitirivu ennyo. Waliwo emirambo egizuuliddwa nga ndulundu gino nga gyakwatibwa ne battibwa abantu nga bakwatibwa ne battibwa mu kirindi kaakati mu nkukutu mu matumbi ne basuulibwa mu mugga kaakati emirambo gigwiriddwako. Ebyalabiddwako ng'abasajja bakutte emigo n'amayinja okuba Mwami Kyagulanyi waliwo akatambi ke nali nakolera eggwanga erya Bufalansa nga likozesa bambega baalyo lyali lisazeewo okuwa Mwami Kyagulanyi bakomando abanaamukuumanga ab'ekyama. Kati njagala owulire ebigambo olunaku olwaleero mukwano gwange. Bobi Wine atadde akaka kaakati ono atadde akasito ku Mwami Museveni. Ebigambo bigamba bitya? Ogenda biwulya byonna mu katambi k'olwaleero. Waliwo buyina afulumye General Museveni ne gavumenti nga tebaagala tugende mu kalulu. Lwaki tebaagala tugende mu kalulu? Ampuliriza nakutegeeza nti waliwo intelligence eri munda mu kibiina ekya NRM ne mu security munda wabula nga intelligence eyo ate ekolera ffe aba NUP. Ebyabaddewo byonna embalala wabaddewo olukwe olupange oluteeketeeke olunene ennyo. Ampuliriza nga byabaddemu okukwata abaana abalala basoba mu 300. Kaakati njagala nkuwe akatambi kennyini bye nakugamba owulire bwino gwe nakuwa ng'abasajja bennyini abasirikale ate abakutte abaana nga boogera bifo kukwata abaana nga basindisa obubaka nti bannange mwetegule tugenda bakwata tujja. Bino n'ebirala bingi ekiri e Masaka kifumba mutu ku mpuuga akiguddeko. Nze Eke Master soko subscribing tandika n'akatambi kana mpuliriza nkome owulire. Bagenda bakwata so badeza abali mu hotel awo president wali babajjewo bafulumemu basale kumadde kuli eri basobola okuddukira kwa president olufuma wali abasigadde mabega bonna bagenda bakwata kasana akulembera. Yes bonna bagenda bakwata tumusaba bonna basale ku baveyo badde ku basobola okuddukira Mr. Agambye muganda wa musirikale. Ogambye nti onawo muganda wa musirikale wano. Yes. Ya wangambi. Kwebereremu. Okay. Nakwagala enkyukakyuka. Kwebereremu. Okay. Ala magezi fena tubere safe abantu basale ekkubo bavaawo baddeko. Kitegedde so. Ekyo bagamba baganda bange kuba enkyukakyuka ffe atujagala ate tulina okwebereramu ebyo byonna bibali mu kukola. Baganda baffe bonna abali mweyembeera ey'obusiika babateekawo buteese mpaka nawe tebaagala. Tubeeremu kitale kubo tuveeyo tudde kuneeno mabbali nga tetuli munda mu kikomera president we yasuze kooteri president we yasuze. Kakati nno nabo mbu abasirikale bennyini bino byonna babikola bye bakola naye mulimu munda muli abalina emitima nga babikola gikulukusa musaayi. Embeera gye bayitamu, ensuzi bagye basuzibwamu, omusala gwe basasulwa, endya gye balya, abaana baabwe embeera mwe tutambulira. Ampuliriza nabo kibanyiga era nga kibakwatako butereevu nnyo okubeera nga embeera eno
nabo balwana balabika nga bagivunuka nakutegeezeza nga ntandika nti nkusaba n'obwombeefu banga oli mupya osubscribinge ku mukutu gwaffe guno kubanga amawulire nga gano mangi n'amalala mbeera nga kuwa buli lunaku gw'otasobola kubeera ng'ofuna ku TV yo kaakati eno n'obwombeefu nja kukusaba wenna ali ku mukutu sooka ontereko like ku video eno sooka ontereko ekigalo ku video eno information eno esobole okubeera ng'etambula efune mileage buli munnansi waali afune ebigambo bino bye ŋŋenda okwogera simanyi oba bye bisembayo oba n'enkya nnaayogera oba naluli nnaayogera kubanga naffe bannamawulire kaakati abasajja balabika nga batusonzeemu olukongoolo kaakati olwo nsimbula ntandise ofiisi ono gw'olaba ampuliriza ofiisi ono wa purizoni era ng'ofiisi ono yamaze dda okubeera ng'akwatibwa oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ebigambo ebyefaananyirizako biri byensoose okukulaga oba by'osoose okulya ebibadde ku ssimu ng'omusajja akuba ng'agamba muganda wange musirikale era yantegeezezza nsobole okubeera nga mbagamba kaakati nno bwe yategeezezza omusajja oyo eyayogedde yabadde musirikale ye yategeezza bannaffe aba NUP okwetegula kati noono musajja mukuuma makomera era ofiisa wa purizoni yategeezza mu bigambo bye nti embeera mbi nnyo kambyogereko nkimanyi abasajja bagenda kunzita oba bagenda kunsiba bwe baba bansibye nga njogedde alhamdulillah ekyo tekirina buzibu bwe baba banzise naye nga information ngiresse nga mugitegedde ekyo sikirinaako buzibu naye tuli mu mbeera mbi nnyo si nze nzekka bino byonna bye mulaba abasirikale bye bakola mubasonyiwe tebaagala kubikola naye nabo babikola nga bali ku mudumu gw'emmundu okategedde nti mu basirikale mu bakuumaddembe mu magye mu poliisi mulimu ate abalala abawambibwa okitegedde nti poliisi ekontrolingibwa bamafiya bagiwamba era ng'okusinza ku bigenda maaso omusajja ono agamba nti nabo bennyininyini nga ye embeera gye balimu mbi nnyo bino byonna ebigenda maaso lwako bambadde yunifoomu naye bakulukusa amaziga ku mitima olw'okubanga bino bigenda maaso era nayongera okulumiriza nti bye mulaba abakuba abantu babakuba mu nyiige babakuba mu sipaakinge oba oliawo muteekewo embeera nabo gye balimu enaabataasa basobole okukwatira wamu naffe babeere nga batuyamba waliwo ebigambo byenjagala ampuliriza owulire waliwo ebigambo byenjagala owulire nga sinaba kubeera nga neeyongerayo kambikutwalemu owulire ate nkomewo ampuliriza mwejjukira olunaku lwe nabagamba nti tubulamu nnyo mu kusharinga videos z'enkyukakyuka omusajja ono mulaba y'omu kuba officers y'omu kwabo abasobola okumira pini ne bavaayo ne boogera ku biruma eggwanga omusajja ono akoze videos nnyingi nnyo ekyamazima ze mbadde simulabangako naye lwe yatuuse mu ddenja lwe nasobodde okumulaba bannayuganda kireka twagala nnyo just ebyonoonese kubanga vidiyo ye nga Frank balina amwogerako ng'omumenyi w'amateeka lwe nasobodde okulaba vidiyo ye olaba nti twagala nnyo ebyonoonese amazima abadde akoze videos nnyingi nnyo baganda bafe ab'enkyukakyuka nga muziteeka mu galale ne zibeera eyo naye ng'amazima ga Katonda zibadde z'amakulu okugeza kati ng'eno sooka owulire vidiyo eno. Dear Africans, we should stop thinking that we must plant the trees to enjoy their fruits. Instead, we should plant the trees for the generations to come to enjoy the fruits. That's when we shall build our mind and develop. But the moment you keep on thinking that you are planting a tree for yourself, message. Kati mbadde nsaba era mu following account ye newankubadde kati ku ssaawa eno sisuubira nti asasobola ogikozesa kati oyo y'omu ku bangi abali eyo abalina obulumi abasobola okukwegattako enkya singa oba osobodde ggwe okwebeereramu. Ngenda bongerayo vidiyo endala eno naye mugiwulirize kati olwo mufune amaanyi agafollowinga page ye mufune message eri mu vidiyo ze ate mugitambuze bannayuganda bonna bagifuneko kopi. Do you understand? Let's go. With glittering faces, people are rotting. Officers' children are not going beyond the senior 4. Maybe you are telling me you are employing people to employ their children on the same level. I think it is not bad to have 3. You have planned well. But an officer cannot educate those children up to university, all of them. It is impossible. Stop judging officers with glittering faces. Kati gwe bw'osanga officer ate nga tonnaba kwogera ku kyambalo njagala otunuulire face y'omusajja ono njagala omwetegereze agwa luddawa
kitegeeza ne mwabo nabo mulimu abasobola okwogera amazima. Kati no bw'osanga officer ng'ali mu uniform tomukuba kumufiirako jjinja. Mwe bali balina obulumi batuukiriza ebiragiro bya bakama baabwe naye nga nabo balina obulumi. For example, wa Muzeeyi Museveni bwe yali wanguddeko barracks n'emu. Okategedde? Big up. Kakati nno ebyo bigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Wabula butandulako ku bigere katono nnyo. Amawulire agava munda mu ggwanga erya Tanzania ampuliriza nga bwe ndakutegezeza nti African Union ku luno yavuddeyo nga nkambwe ddala. Era ebigambo bye yawandiise yayisizza ekiragiro. Okwo kuliko European Union nabo bayisa dda ekiragiro. Kuliko Parliament ya Bulaaya yayisa dda ekiragiro. Kati eggwanga erya America bunnambiro nalo lyegasseeko. Wabula bino byonna okugenda maaso nga kimaze okukakasibwa okusinziira ku bannamawulire abakuukuutivu abanoonyereza ennyo abamu abaasibiddwako n'emigugu gyabwe ne baddizibwayo munda mu nsi zaabwe ng'eggwanga erya South Africa. Wuliriza ebigambo bano bagamba nti okusinziira ku mawulire ge babadde bakakuŋŋaanya ne bwino gwe babadde bakafuna munda mu ggwanga erya Tanzania abantu abawulirako ddala 3500 ampuliriza be babadde bakakasibwako nti battibwa. 3000 be bakakasibwako nti baafa. Wabula nga amagye g'eggwanga erya Tanzania ne poliisi baavaayo bino byonna ne babivumirira era nga bagamba waliwo amagye amagwira agayingira munda mu ggwanga erya Tanzania era mbu gano gaali tegamanyina kwogera Luswayiri lutuufu. Bano baali basinga kwogera Luzungu nga bano balumiriza nti be baasinga okubeera nga batirimbula banna Tanzania. Wabula tebaalumiriza nsi w'amawulire amagye gano gye gaali gava tebaabyogerako naye nga bagamba amagye gano agaatugumbula Abatanzania mbu galabika gaali tegali munda mu ggwanga lya Tanzania tebaali Batanzania baali bagwira. Bino byonna nga bigenda mu maaso amawulire ag'omunda galaga kyova olabanga ne intaneti yaggyibwako ne bawa oda ez'okkuba ku nnyama basobole okubeera nga tewali muntu akwata amawulire kugafulumya bweru wa ggwanga lino erya Tanzania. Wabula bwinalaga nti waliwo emirambo emiyitirivu ennyo egyasangibwanga ku street nga gigaŋŋalamye era emirambo gino ampuliriza abantu batuuka okubeera nga bagibuuka n'okugaana okubeera nga bagiziika. Kaakati gavumenti y'eggwanga erya Tanzania kye yakola neereeta ebimotoka biweetiye bituleera ebimotoka bigalimpitawa bibakuntumye ne biyoola emirambo gino ampuliriza gye nkugambye egikwata mu 3500 ne babatwala ne babakatira munda mu mugga ogumu erinnya sirifunye. Wabula nga kigamba nti emirambo baasomba ne basomba emirambo gyonna ne bagikata munda mu riva eno. Era omukazi ono okulayira yalayirira munda mu barracks mu ggwanga lya Tanzania wakati mu bukuumi obw'ekitalo ennyo. Njagala nsooke nkutwaleyo katono ebigambo bino obiwulire nkomeo. Serwoza webali njala tubeere benkani. African Union tetera kufulumya alipoota nkambo bweziti. Era saagala owabye batulaba nti alipoota gye baafulumya ku Uganda yali efaanana bweti. African Union tetera kukikola. Ebiseera ebisinga alipoota zaayo ziba zibikkirira. N'olwekyo kino kyanjawulo. Sadaka yeetera okukikola naye nkugambye yasemba kukikola 2023 ne mu kulonda okwa DRC teyakikola kuba DRC member wa Sadaka. Mu kulonda okwe Madagascar nga kati president yamala dano gobwa abe Karakasi Gajo Yelina naye alipoota teyali nkambwe bweti. So twogera ku mbeera etali ya bulijjo. Ate saabo bokka African National Congress ekibiina ekifuga South Africa nga munywanyi wa CCM okumala ebbanga ddene yajja CCM ye yayita ANC ejje erondoola okulonda baafundikidde bagamba tebagenda kufulumya lipoota bo baabadde diplomatic ne batagala kubeera bakambwe nga AU ne Sadaka ne bagamba nti embeera y'olunaku lw'okulonda ey'obutabanguko yabalemesezza okutalaaga okufuna ekifaananyi ekituufu ekyamazima obwo nabo bwabadde buswana eri okulonda kwe Tanzania naye bayagadde okubeera diplomatic kubanga kyama kya mapinduzi ye yabayise ate nga balina obwa Sseruganda okumala ebbanga ddene. Kati badde obuuza nti alipoota zino zikolwako zitya. African Union tetwala bwetengereze bw'amawanga. Era bw'osoma etteeka eritondawo African Union gye bayita Constitutive Act ezimu ku nnyingo enkulu ye nnyingo eyogera ku kye bayita inviolability of colonial borders nti ensi zijja kusigala nga zeetengeredde yadde ziri mu AU. So AU teyina buyinza bujja
kulagira byabufuzi naye obukulu obuli mu biwandiiko bino bwe buno ANC bweyogera AU neeyogera ne Sadaka neeyogera bano tebamanyiddwa nga balabe ba Tanzania munywanyi wo bwakugambako okitwala nga kikulu okusinga omulabe wo ow'olulango kyekipya ekiri mu kino kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Tanzania abantu bakyayongera okuddamu okwekalakaasa wadde nga bangi batirimbuddwa ampuliriza abantu bakyalemeddeko ku street bino byonna nga bigenda mu maaso poliisi y'eggwanga Uganda yavaayo ng'eyita mwogezi waayo Lusoche ne bagamba tebalina basajja bano banna Kenya be baali bagamba nti baali bawambiddwa wabula olunaku olw'eggulu abasajja bano ate baatwaliddwa munda mu ggwanga erya Kenya wabula nga kigambibwa nti yaliko President Uhuru ye yakwasaganyiza ensonga zino abasajja bituufu babadde bawambibwa gavumenti eya Mwami Museveni tusooka tubawulire katono nnyo mu bigambo byabwe nkomewo nkutaggulire ensonga zino. Special Forces Command. We're going to release more details to you in a short while after we get some medical attention. We've not been eating for about 14 days myself. I've been fasting. It's been very difficult. But thank you so much for your solidarity. Viva Kenya, viva! Viva! Were you tortured? Kenya, viva! Viva! Were you tortured? Yes, we were tortured, but we're going to give you details. Shame on you, Museveni! Shame on you! 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 We're coming for you! I was doing a fast, but at the same time, the kind of food you have been given is not really food. You have been dehumanized, if I may say so. What did they accuse you for? Can we allow them to breathe a little bit? So no. Kakati nno ebyama byongedde okuzuuka abasajja nga balumiriza nti SFC yali yabakwata SFC yali yabawamba bano nga baatulugunyizibwa era omu kuba agamba yamala ennaku 14 nga talya era nga n'emmere gye babaleetera okulya ampuliriza tebamanyi oba emmere yali mmere kikaaki kwegamba bano bagamba nti babonyaabonyezeddwa nnyo ebitagambika era okusinza ku mawulire galaga bano singa tebabadde bantu ba ggwanga ddala oba oliawo tebandiyimbuddwa eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya Kenya Uhuru eyakwasaganyiza ensonga zino okulaba nga abantu bano bafuluma mu ggwanga erya Uganda ne baddizibwa ku butaka mu ggwanga erya Kenya munda Bob Nzagi ne munne be baali bawambibwa wabula ebitongole birwanyizi by'eddembe okwetolola ensi yonna ampuliriza byava ne birivumirira ekintu kino nga gavumenti y'eggwanga Uganda ng'eyita mu mwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Lusoche ebadde eyongera okulumiriza enkya n'eggulu nga batamanyi mayitire g'abantu bano nga batalabwangako kyokka kyatubuuseeko ate abasajja balabiddwako nga baddiziddwayo munda mu ggwanga erya Kenya nga kikakasibwa nti ate babadde baasibirwa wano munda mu ggwanga erya Uganda kaakati nno omuntu yenna asobola okwesiga ebigambo bya poliisi eno y'eggwanga Uganda ampuliriza batono nnyo era be bo bokka abatogoberera bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda bino byonna nga bigenda mu maaso mwenna mujjukira ekyaliwo amasiro g'e Kasubi ampuliriza gano gaakumwako omuliro gye buvuddeko era ensimbi nnyingi ezaakuŋŋaanyizibwa mu bannayuganda ampuliriza ezazzaawo amasiro gano kaakati nno ennaku 2 emabega gye bukeredde nga waliwo omusajja omulala akwatiddwa munda mu masiro mwennyini kati wuliriza nnyo ono nga kigambibwa yasindikiddwa okuddamu okkomawo ayokye amasiro gano kyannaku nnyo ekyatuusibwa ku Buganda ekiri ku Buganda oyo alondoola Buganda atajagaliza kubeera ku ntiko ampuliriza nze naawe omusajja ono yakwatiddwa ng'alina ekibiriiti ekipya butereevu yakwatiddwa ng'alina endomola y'amafuta ampuliriza namba amafuta aga petro ono ng'amaze okwesolossa bw'ati munda mu masiro ag'Abassekabaka wali e Kasubi ampuliriza kaakati nno ffenna twebuuza amasiro gali agaayokebwa waliwo omusajja yavaayo n'agamba nti nze ng'okezza kyokka poliisi yagaana ebigambo by'omusajja ono eyayogera n'egamba mbu omusajja yali alina obuzibu ku mutwe yali aliko akatwewungu yali ayogera yali tabitegeera era yagaana omugyamu amazima n'egamba enoonyereza okulaba muntu ki omutuufu eyayokya amasiro ago kyokka nga yagookya yali yeereese ate poliisi nedda mu kunoonyeza kati olwaleero ono akwatiddwa tetumanyi banaatubuulira ani yamusindise kyabadde kigendererwa ki okwokya amasiro gano bro Obuganda mu bwagazaaki so poliisi egamba ku ssaawa 9 ogw'ekiro bakutte omusajja ng'azze okubanga akutta akabiriiti ne petro ng'ali ku Kasubi Toms oba amasiro g'e Kasubi gwe wenna atakimanyi amasiro gayokyebwa ebbanga etalira wala nnyo babadde bakagadaabiza bagazimba gasobola okuba nga ddawo
bakuta omukozi omusajja gwe bagamba nti abeera Nankulabye 3 mu kitundu bakita Nankulabye 3 ku ssaawa 9 ogw'ekiro ng'azze n'akadomola ka petro ng'akutte n'ekibiriiti. Ekigendererwa kye tekinaba kutegeerebwa, tekinaba kumanyikibwa, tekinaba ku but by the way tujja kuddamu tuwawe story eno nga tufunye amawulire agasingako waneeno naye nga galiwo gali nti Kasubi Toms ewonye okwokyebwa omusajja gwe bayise Joseph Sebunya. Kaakati nno byebyo ampuliriza ebigenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Kaakati nno nga bwe nakutegeeza gwe omupyankwega atwegaseeko weebale nnyo weebalire ddala okubeera ng'otambula naffe ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda. Muganda Nkakeeto nkutumiddeko nnyo sisita we Switzerland Beppo ne maama mbagala nnyo mwebale kutambuza nsonga zino obutako obutasamuka obutasamwoyo. Beppo namwe mwenna abatugoberera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo Beppo ne mu nsi yonna okutwaliza wamu. Kaakati nno mukwano gwange video mazojjuwa ekigalo wuliriza ebigambo bino nakutegeeza gye buvuddeko. Waliwo pulaani enkambwe okusinziira ku ttutumu Mwami Kyagulanyi lyayina n'obulabe bwe yali ayolekedde munda mu ggwanga erya Uganda nga twolekedde akalulu ka 221 akaakaaliwo akaggwa. Kaakati nno eggwanga erya Bufalansa nga likosa bambega baalyo lyali limaze okulengera nnabe eyali agenda okubeera ng'abaawo nti Mwami Kyagulanyi yali alina okukwatibwa oba oliawo sinakindi attibwe. Bino byonna nga bigenda mu maaso Bufalansa yali egezezzaako kontaktinga Mwami Kyagulanyi okubeera nga bamuwa obukuumi obw'enjawulo obuli special abeerenga musajja wattu naye amanya nti waali mugumu okusinziira ku ebyo bye yali ayitamu munda mu ggwanga erya Uganda mu kalulu aka 22 mugumu. Wabula otwolekedde olunaku olwaleero nga luwa amawulire agafuluma amawulire nga gongera okutiisatiisa okwongera okuwamba abantu n'okwongera kwennyininyini oba oliawo okukwata Mwami Kyagulanyi yennyini ampuliriza bamulemesa akalulu kano. Jjukira nkutegeezezza nti akalulu kano waliwo amawulire amalala agafulumye ngenda gakuteerako nga tumaliza video eno nga galaga nti ate gavumenti yennyini eya Mwami Museveni tebaagala genda mu kalulu kano, baagala akalulu kano kacyankalane, akalulu kano kayiike nga bw'ogenda obiwulira omusajja aleese bwino ogenda kubeera ng'obyerabirako. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso Bufalansa ekibuga Paris Macron bano bagamba baali baagala okukwatagana wamu ne Mwami Kyagulanyi. Bano baali bamulabyemu omulamwa nga balowooza asobola okukwata obuyinza obw'eggwanga Uganda oba oliawo n'agikyusa nedda ku mutindo ogw'amawanga amalala ageyagaza okwetolola ensi yonna. Kakati bano baali bateesa bamuwe abakuumi bakomando Abafalansa abeeru bakyeruppe oba oliawo abalina obukodyo obwa waggulu ennyo okusingira ddala abantu bano bwe baamuwa abamukuuma ampuliriza aba Electoral Commission. Kati nga Bufalansa egamba okusinziira ku byali bigenda maaso ne bye yali emaze okubeera ng'ebegako ne bye baali bamaze okubeera nga balengera n'okuwulira waliwo akanyamberege okulya n'okkombesowaani wakati mu bulamu obwa Mwami Kyagulanyi. Kaakati nno ne bateesa bamuweereze bakomando. Kaakati nno okusinziira ku byalabiddwako mu kibuga Mbalala n'obutambi bw'enkuwadde nga naffe intelligence yaffe tetudde abaana bangi ababadde balina okubeera nga bakwatibwa olunaku olw'eggulu. Kaakati nno Mukama Katonda n'ayamba okuyita mu intelligence yaffe bangi baataasiddwa era tebawambiddwa wadde nga lwate bangi abawambiddwa. Gano gonna amawulire nga genda mu maaso n'okutuukako kyolina okusooka okubeera nga omanya nti abakwatiddwa bonna bangi munda bakyaliyo kyokka ng'ate abamu bayimbuddwa okulina omukyala Olivia Lutaya. Kansooke nkuwa amawulire gano agaaliwo mu kalulu kali obiwulire ate nkomewo. Amawulire genfuna obukeredde olwaleero amawulire agava mu ggwanga lya Bufalansa njagala kutegeeza nti ekitongole ekikesi eky'eggwanga lya Bufalansa ekitongole ekikese ky'eggwanga lya Bufalansa ekimanyikiddwa nga General Directorate for External Security General Directorate for External Security kyekitongole ekikese ky'eggwanga lya Bufalansa ekyakwasibwa eddimu okulabika nti kibegera gavumenti y'eggwanga lya Bufalansa mu mawanga ag'ebweru. Wetwogerera bino okusinziira ku mawulire mu ndagandaga kyamaze dde okukwata omukuku gw'ebbaluwa nga kiyitamu akikulembera oba dayirekita w'ekitongole kino omukulu Bernard Emmy. Wetwogerera bino Bernard Emmy akulembera ekitongole ekya Bufalansa ekikesi ekya General Directorate for External Security bamaze dde okukwata omukuku gw'ebbaluwa ne bawandikira Mwami Kyagulanyi nga bamutegeeza nti mukulu oluvannyuma lw'okulabika nti oyongedde okufuuka ensonga mu byobufuzi by'eggwanga Uganda n'oba ng'oyongedde okufuuka ensonga mu byobufuzi bya Ssemazinga wa Afrika
nobango yongedde okufuuka ensonga mu byobufuzi by'ensi eno nga tabamiruka ez'amaanyi mu ggwanga lya Amerika n'amawanga amalala zitandise okukuyita okuzoogereramu n'okulabika ku nsonga naddala ng'eza demokulasiya. Mwami Kyagulanyi, okusinziira ku kunoonyereza kwe tugenda maaso n'okwongera okufuna, weetaaga okufuna security ey'enjawulo, weetaaga okufuna security enywezeddwamuko, weetaaga okulabika nti security yo eyongera okubeera revised, weetaaga okufuna security ey'abakugu abategeera kye bayita security oba bategeera kye bayita ebyokwerinda n'obukuumi. Amawulire agava mu ggwanga erya Bufaransa, wetwogerera bino akulembera ekitongole kino ekikese ky'eggwanga erya Bufaransa, omukulu Bernard Emi yamaze dde okutegeeza Mwami Kyagulanyi nga Bufaransa wemaze okweteekateeka obulungi, neba ng'emaze okwewaayo, neba ng'emaze okweyama okuvaayo mu nnambiro ewe Mwami Kyagulanyi security, ng'okusiisira mu bbaluwa amawulire gennyongera okufuna gandaga eyatuusibwa ku Mwami Kyagulanyi ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'e10. Njagala kutegeeza nti eyongera okukirambika obulungi ebbaluwa eno. Abakulu beeyama bagamba nti Mwami Kyagulanyi tugenda kuwa security ya bintu nga bisatu. 1, tugenda kukuwa security y'ewakaawo. 2, tugenda kukuwa security buli wooba ng'oli. 3, tugenda kukuwa security ey'ekitebe ky'ekibiina kyo. Njagala kutegeeza nti okusinziira mu mawulire genfuna, okusinziira mu bbaluwa ey'omukulu Bernard Emi, Senkulu w'ekitongole ki General Directorate for External Security, ekitongole kikese ky'eggwanga lya Amerika, bagamba nti tugenda kuyitira mu ngeri ez'enjawulo mu kuenshuwaringa security ya Mwami Kyagulanyi okulabika nti naffe tumunyamako ng'eggwanga lya Bufaransa eritakabanira demokulasiya si mu ggwanga lya Bufaransa mwokka wabula n'amawanga amalala mangi. Abakulu bagamba Mwami Kyagulanyi tugenda kuwa security mu makaago. Kale nno bino byonna nga bigenda mu maaso, kansooke nkuzeeko munda mu ggwanga erya Tanzania. Ampuliriza, ojja kunzikiriza nti amawulire gaba mangi tugayitamu lukwakwayo. Kyova olaba nga ebiseera ebisinga tukola akatambi nga kawerako, kubanga endulundu entuumu ey'ebigambo eby'okwogerwako eba nnene nnyo nga tuyinza kubeera nga tugiyitamu dakiika 5 dakiika 10 tubeere nga tufundikidde. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza, bwe nkuzaako munda mu ggwanga erya Tanzania ebigambo byongedde okubeera nga biranda. Nakutegeezezzaako nti eggwanga erya Amerika lyawadde essaawa 72 nga pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania amaze okwerowooza kiki ekiddako, ng'amaze okubeera nga asalawo oba okuddamu okubeera nga azzaawo akasawo akalulu akamazima n'obwenkanya, oba okusalawo naga nti obuyinza kambuddize bannansi, oba okusalawo n'agamba sigenda kuva mu ntebe. Kaakati bamuwadde ebintu bisatu: akalulu okaddamu, okuva mu ntebe n'okugisigalamu. Wabula nga bw'asalawo n'akaddamu bingi ebijja okulabwako, bw'asalawo n'awaayo obuyinza bingi ebijja okulabwako, era bw'asalawo n'agamba sigenda kuva mu ntebe bingi ebijja okulabwako. Olwo tujja bitegeera oluvannyuma lw'essaawa 72 nga zimaze okuyitawo ng'eggwanga erya Amerika bwe lyawadde ekiragiro. Eno yabadde kiragiro oba directive oluvannyuma lw'okubeera nga bannansi abali munda mu ggwanga erya Tanzania Abamerika waliwo mbu abaatiisatiisiddwa okubeera nga bagenda kuttibwa. Kaakati bano babagambye bwe kiba nga kisobose balekerawo okubaako akantu konna ke bawandiika ku ggwanga erya Tanzania. Bagamba Abamerika Batanzania bye boogera, oba si ekyo bagenda kukwatibwa bonna baggalirwe, buli Mumerika yenna ali mu ggwanga erya Tanzania. Oba si kyekyo abamu bagenda kuttibwa nga bw'olaba abantu ab'enjawulo abatiddwa munda mu ggwanga erya Tanzania, nga muno mulimu n'abagwira oba oliawo abaafiiridde obwemage. Kubanga nkutegeeza nti emirambo egyakazuulwako egyakakakasibwako bali abantu 3,000 ampuliriza, naye ng'okusinza ku bigenda maaso biraga nti babadde bakyagezaako okumpiringa n'okuprofiringa n'okwongera okunoonyereza abantu abattibwa, nga kiraga nti bano bakazuulwako 3,000 ate era batono, kubanga okunoonyereza kubadde kukyagendera ddala mu maaso. Abasajja ab'e Tanzania ne balemesa okunoonyereza kwonna, buli muntu agezaako okuba nga anoonyereza ampuliriza ono akwatibwa okwatibwa naggalibwa. Era ng'okusinza ku mawulire galaga nti ate abaakaggalirwa buli kkomera we liri munda mu ggwanga erya Tanzania libooze balansa n'okubasibirako mu bifo ebitali by'amakomera. Kati sooka owulire emboozi eno ampuliriza tweyongereyo. Samia Suluhu ebibye akyagezaako kusiba bwe biyiika sijja kulimba mu Tanzania mu munda omwo embeera agezaako gikontaininga nga kozesa amaanyi ag'ekitalo ennyo. Ekyamazima basse abantu, era waliwo ne vidiyo awo abakulize bakola abamu polisi, mwalako n'owa polisi omu yavayo n'awa obujulizi
kukyali mu Tanzania emirambo egimba agikollectinga nga ku street ne bagenda bagisula mu river emo batugambye river kyawo olo river gye bayiwa emirambo nga abantu baganya okugiziika nga giri ku street omanye enkuko ezifudde ezikunkumu ezirwadde ekirwadde ne kizigwamu gye gibadde emirambo ku streets ezenjawulo abadde bekalakasa naye kakati African Union yabudde nemutegeeza nti nemukazi gwe kyamazima tewali yakulunze mu Tanzania tosobola kuwininga bitundu 90 mu ggwanga and at the same time abantu bagamba 98% over 32 million people bakuloze and they are the same people on the streets protesting against your win. Nti kakati kyogamba people are protesting against their victory. African Union eweereza omukazi ono era nemukubiriza nti kyandibadde kyamakulu nnyo n'addamu akalu akamazima n'obwenkanya n'abantu babadde asiba nga Tindi Lusu oyo omwami gwe badde yasibako emisango gya treason ate kooti nemala nemwejereza naye alabikire ku ballot paper abantu basalewo ali agenda bakulembera. Donald Trump naye yamuweereza ebbaluwa era naye namukubiriza nti akalu akaddemu wamu nekugamba international observers bona okwetola ensi yonna balabye nga buno bubbi bwangu kunala. Omanyi ba dictators sometimes bagezako kubikabika zi footsteps ontegedde bulungi babbi bonna babbi n'ekibiya gye kiri wansi eyo kyabya akaloko kabalako obukamazi naye bagezako kavalinga footsteps ontegedde bulungi naye Samia banaga abakazi tebabira abantu bangu bannange akalu ensi yonna internet bamugamba internet wagijjako videos weziringa abantu babba akalulu videos weziringa bakulaga polling station jesikati zagerako bantu kati gwakaluga wawula by 98% wakajje wanga abantu bali ku street ato batabusi so bamukubiriza okuddamu akola government demu ekoleki etekewo okulonda okulala. Official statement of government ya Tanzania never kuvayo ba government ya Samia Suluhu tebana bakuta official statement okuddamu abantu bonna okotola ensi yonna bakyasirise katulinde ekiddako. This is Idio Conservative Uganda ngekyagenda maaso n'okulwana okulaba nga nayo yenunula ng'amawanga amalala kaakati nno bingi ebigenda mu maaso wabula bingi ebizze nga birabwako bingi ebizze nga biwulirwako nga President Kyagulanyi Ssentamu azaatuwa obubaka era ono azaatuwa obunabbi. Ampuliriza mwami Kyagulanyi waliwo ebigambo bye yayogera jjukira nti ono bazze bamujwetekako ebintu bingi nnyo oba olyawo ebitasoboka nga naawe okimanyi tebisobokera ddala naye olw'okubanga abasajja abeeremeza mu buyinza baagala basigale nga mwebali mu buyinza bateekawo emboozi embi ennyo n'ekifaananyi ekibi ennyo eri mwami Kyagulanyi. Jjukira nti bano baasooka ne bagamba nti ono talina kyayinza kukola tewali amumanyi tewali muntu n'omu amumanyi mbu muyimbi buyimbi. Baagenda okulaba nga mwami Kyagulanyi afuunye ffeemu empitirivu ennyo nga bwe nkutegeezeza ti n'eggwanga erya Bufalansa lyasalawo ne ligamba nti kaliteese limuwe ku bukuumi okusinziira ku linnya lye yali akoze n'obulabe bwe yali alokedde mu kalulu akaggwa. Kaakati nno bano baalowooza nti guno gwali muyaga nga balowooza byakusaaga kunyumyamu bunyumya omusajja afuuse ekyonga. Bwe njogera ku kyonga ntegeeza kisanyi kisekesa. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso era alina ebigambo byazze nga abyogera era ebigambo bino byazze nga ayogera azze akwotingira ddala omusajja omukadde luliira mu nnyana ow'enkofiira mwami Museveni. Ono waliwo ebigambo mwami Museveni bye yayogera kaakati ebigambo bino abantu bangi babibuusa amaaso nga balowooza nti bw'aba ayogedde ekigambo mwami Museveni tekiddibwamu era nga bamu balowooza nti mwami Museveni bw'aba ayogedde ekigambo kyekibeera ekyenkomeredde kyekibeera ekituufu. Mwami Museveni gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti ye kabaka ow'omulembe guno. Bino bye munyumyambu ate kabaka ono simanyi kabaka oli simanyi wa Busoga simanyi wa Butoolo simanyi wa Bukonjo ebyo byonna byonna bifu. Ono yategeeza nti ye Ssekabaka yate n'oluvannyuma n'akyusa naga Ssekabaka kozza abayafa kaakati nze modern king nze kabaka aliwo ow'omulembe guno. Byo byonna nga bigenda mu maaso era mwami Museveni ye yavaayo n'ategeeza ensi ebigambo ebigamba nga ffe ng'Abaganda we shall crash as we have been doing in the past. Ngono ategeeza tujja kubasaanyaawo tujja kubaasayasa mwenna tubamalewo nga bwe tuzze nga tukola. Jjukira nti era y'omu yavaayo n'ategeeza nti mu biseera eby'olutalo baavangayo ne bambalanga abasiraamu era ng'alumiriza mu bigambo bye ye yeeyitanga Kasimu. Olwo baayambalanga ng'abasiraamu ne balumba abantu ne bacunya abantu ne batema abantu ne batta abantu paka lwe baawamba. Naye ng'ono ategeeza nti ye n'abantu abalala bangi nnyo abeefuulanga kye batali abeefuulanga abasiraamu ne bambalira ddala ng'abasiraamu naye nga
tebabeeranga basiraamu. Kaakati bino byonna ng'obigassegase ebigenda mu maaso olunaku olwaleero ampuliriza njagala nsooka enkuzeeyo mu mboozi ey'omukulembeze waffe Mwami Kyagulanyi gye yayogera gye buvudde ku katono nnyo. Ebigambo bino mubiteeke mu bwongo mubiwulirize mubitambuze ensi ebitegeere. Teyalinze siba NUP abagana abasajja kabaka ogende Kayunga oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakera ku macha nengamba nti sagala kuli abantu bagamba fenga abaganda oyo yali Museveni. Sinze nakera ku macha nengamba nti jabasanyawo nga bwe twabasanyawo ebiseera byayita oyo yali Museveni. Abaffe sikunganga ko muntu yenno bamukulembeze kujemera bene ne Museveni yakwata abataka n'abatwala bajemere bene ngera bazaakola ng'agezaako buli kitongola kiyingiramu abasiraamu n'abayingira abawukanya abasuubuzi ababodaboda n'abawukanya bwatyo bwakoze n'ewaffe nti yafunako naye ekiwayi ekike ekyabataka naye ayagala kufuuka kabaka mu koti. Era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga saabataka waali naye ebyo byonna byonna abamu ku bannaffe tebabiraba. Lwaki? Kubanga basasule. Munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja, minisita w'ettaka, ababadde bamuwuliriza nga voola beene n'obwakabaka nejje buvuddeko recently yagamba nti muli bamukisa nnyo okulwa nti baboogerako. Eyamuyita eyamuwa omulimu okukola ebyo sinze yali Museveni. Mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita kisa kya Sitaani eyajjamu empale n'akunamira beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu bonna nange n'antwalira omwo. Naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwa RDC. Oyo teyalinze, oyo yali Museveni basebo ne bannyabo. Abamu abali wano temwegendereza nnyo. Neze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region, eno Ankole region, eno Buganda region. Ne mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central. Ekyo sinze nakikola, oyo yali Museveni. Abagobere n'ennyensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakkirizibwa kusomesebwa mu masomero baluwera. Oyo sinze yakikola, oyo yali Museveni. Nayogedde ku nsonga y'e Kayunga bwe bagana Katikkiro gendayo ne bene ne bamulemesa ogendayo ne batana abaana ba Buganda basukka mu 2 sinze na commandinga etemu eryo yali Museveni. Bwe basiba zaake yanyumiza ensi yonna era nange nakirabako nga bakutte bakubanga bakulangira kubeera ki? Bamukubanga bamulangira kubeera Muganda. Sinze nalimba sindise, Museveni yali abasindise. Bwogenda ekitalya kuba political prisoners bwe bakwata mu kulonda kwa 2021 9 ku 10 bava wano. Sinze nakola order eyo order Museveni eyagikola. So ebyo byonna byonna baganda bange, ebyo byonna byonna bye mulaba bannaffe babiraba naye batunula eri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira ate kubanga abamu balina obukyayi bafuba okunoonya gwe bakisaako ne bagiraba nti kyago. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza nakutegeezeza nti waliwo okulya n'okkomba essowaani, waliwo obunkenke munda mu kibiina ekya NRM, waliwo obunkenke munda mu gavumenti eya Mwami Museveni. Kaakati nno nga twolekedde akalulu aka 2026 ebigambo mubiraba twatandika bulungi nga tewali mbeera yonna ya kukwata muntu n'omu, nga tewali mbeera yonna ya kukuba muntu n'omu, tewaliwo mbeera yadde okusiba omuntu n'omu. Era abantu batambulanga bulungi nnyo ne bagenda ne bakuba kampeni gye balaze ne bakomawo
ekyo ne kiggwa nenkera bwe batyo kaakati nno bano bagenze okulaba mbu nga tuyinza okumalako akalulu nga tewali muntu n'omu alumiziddwa nga tewali muntu n'omu attiddwa jjukira gye buvuddeko mu kalulu kali akaggwa abantu bangi abaafa kumpi abakunukiriza mu 10 kiramba bano nga battibwa abakuumaddembe oba ab'ebitongole ebikuumaddembe munda mu ggwanga Uganda kaakati nno embeera eyo yateekawo obunkenke bwali buyitirivu nnyo kyokka olunaku olwaleero bano badde bagezaako okwewala embeera eno naye okusinziira ku mawulire ate galaga nga bw'ogenda okulira nga bw'ogenda okulaba nti ate waliwo embeera y'okuteekateeka okwagala okuwamba omukulu waliwo embeera eteekateekebwa okwagala okwewamba nga bano baagala basinzire ku mbeera ey'abannayuganda singa bateekawo ekibuli oba singa bateekawo embeera yonna ey'okugezako okwekalakaasa jjukira waliwo eŋŋombo eya protestive vote gye tutambula nayo nti olina okunoonya akalulu bw'omala okkanoonya ate ogenda okalonde bw'omala okkalonda ate obeerewo okakuume kaakati kabalibwe mu mazima n'obwenkanya singa kaba kabaliddwa mu mbeera nga si amazima na bwenkanya olwo okukabanja kutandikire awo kaakati nno kigambibwa mbu waliwo ebimotoka enkuyanja n'enkuyanja ebiteekateekeddwa waliwo abasirikale ab'ekyama abateekateekeddwa abali mu yunifoomu n'abali mu leeya waliwo ampuliriza akazito akateekateekeddwa ku lunaku luli mbu singa tuba tugenze kampeyini ne ziggwa mirembe nga tewaliwo obwegugungo bubaddewo mu bannayuganda okubeera nga busobozesa abasajja bano okwewamba kaakati bano bagamba singa tugenda butereevu nnyo n'akalulu paka kutuuka kalonda kaakati wano wagenda okubeera okulya n'okkomba essowaani era wagenda okubeera enjovu 2 okusiitaana kaakati olwo ebisubi binaakutuka okusinza ku mawulire galaga nti bateekatese emmotoka ennwanyi bateesetese ebimotoka bye bakuntumye ebiyitirivu ennyo bateesetese abasajja abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo n'ez'ebyambalo bano nga bagenda kuteekawo ekibuli n'embeera enkakali eri omuntu oyo yenna anaavaayo okulaga obutali bumativu okubanja akalulu kanaaba asudde mu mbeera eya protestive vote eyakanoonye kalonde kakalumala okalonda ate okakuume bwemala okakuuma bwe kabbibwa okabanje kati njagala olire ebigambo bino bwe tubivaamu waliwo akatambi ke nkutegekedde ampuliriza akatambi kano nga bino ebigambo bivudde Masaka waliwo enkuyanja y'abantu eyakuŋŋaanyiziddwa ne baweebwa essente ne beefuula aba NUP ng'olwo babafuula aba NUP be abaava mu NUP wuliriza ggwe abaava mu NUP ne balowooza nti NUP ejja ggwe Masaka ne bakola ekibiina ekyabwe ne beegatta ku bibiina ebirala baataddewo embeera ne basomba abantu okubajja gye babajje ne babayiwa mu kibuga Masaka baana abantu balowoozese nti basaze eddiiro okuva mu NUP okubeegattako wabula biro byonna nga bigenda mu maaso waliwo bwina afulumye ku nsonga y'emu naye ogenda muwulira wabula kansooke nkujje mu kino kyentandise nakyo ekyabasajja obutayagala tugende mu kalulu aka 226 mu mirembe mu mazima n'obwenkanya nga bano bakimanyi wayinza okubeerawo embeera kakati nno ebigambo bye bino bano okumanya nga bayidde ne frustration tebakyasobola kugikweka frustration gye balina tebakyasobola kugikweka waliwo ebintu bibiri obukodyo bubiri NRM bwetandise okupanga okulaba nga ekyankalanya akalulu ka 2026 nakugamba bano abantu bano ekintu kye bakyasinza okutya bwe kubasika ogenda mu kalulu era yenna gw'ofolowinga ng'apreachinga violence omanya oyo ali mu gurupu eri ayambako bali kyali mukola lwaki nti bano ekintu fiya yabwe gye bakyasinza okutya ke kalulu kati omuntu apreachinga agamba ati nayagala alwanyisa Museveni ate nga ebikola byoli byayagala nammwe mukole kyemwagala mu nnyini kino kye nabagambye nti abantu abamu muli galipo yes muri galipo muri badayihadi b'abantu naye mwegendereze nnyo abantu abo bemufolowinga okigira olunaku olwaleero nule tulabye ganga ezitegekeddwa essangaga pulezidenti waffe agenda mu campaign trail ganga ze bategese nga zikutte emiggo zikutte amayinja zambadde t-shirt za NRM nga zikutte n'ebipande bya Museveni okitegedde ekintu ekyo nti kati essaawa eno alemeddwa okontrolinga abantu these numbers zimukuba buli watunula ku simu ye bw'ati n'alaba numbers ezaddala agezezaako okusomba ataddemu AI aleese biddole simanyi bikyamusa abantu tewali naye alaba abantu nga bayimiridde ku makubo olw'omukwano gwe balina okitegera olw'omukwano gwe balina nga bamuwubirako nti n'abalema bonna bavayo n'abalwadde ne bajja n'amacupa basobole okumulabako ogw'omukwano gwe guli unstoppable kyokulaba ono Simon byebakama buli kaseera baddenga aga bannange mulekerawo procession tetwagala procession bagezaako kubulookinga kino nakugamba under democracy processions are real era bademocrats bazitunuulira bwe bati ne bagamba
ono ekitundu kino kyabadde batya bwe bati nakugambye tuli mu kintu kye bayita international intervention. Ba Democrats we bali mu Uganda kiddamu ba Democrats we bali mu Uganda era akalulu kano bakakola audit bali mu auditinga. Kati ono numbers zino wazitunulya nga zizo okwanirizwa His Excellency Kyagulanyi Mutundu gy'abeera zze zimukubira ddala kati mu kumukuba wano kubanga tosobola kubba kalulu mu kitundu gy'otalina numbers n'ogamba nti nowawangudde. Muve mu biri byabadde ng'akola ne bakyalibe luno bya ddala tosobola kugamba nti owangudde mu kitundu gy'otalina bawagizi. Zino numbers zino njagala mutunulira aliizi zino for example nga tunudde ku bano ba Democrats abakulira Democrats mu nsi yonna yonna oba ba godfather ba Democrats mu nsi yonna yonna abatula ku UN kyato okuli America Bungereza okuli ne France. Njagala nnyo tutunulire obululu bwabwe bwa bugenda mu maaso nti ono gyakukubye numbers tosobola kumuwangula ne woba ova. Gyagenze n'akuŋŋaanya crowds nga zisingizira nazo bazikomparinga naga Kamala Harris oba ba Democrats bakubye laale bweti mu kibuga kya California. Ba Democrats mu Washington be basinze Republican wangudde wanene okitegeera zino numbers baziconsidering era za ddala kati ono ayagala okubba akalulu talina ngeri gyagenda kukyangamu kalulu akagambe muno yafunye 100% mu bitundu ebimu nga bamukubye numbers ezo tazirina alina zino ensombere eneza AI ate bya AI twabiguddemu tugenda kweyongera okugenda mu maaso nga tu exposinga AI akozesebwa mu campaign zaki za NRM nti kati bajja kukutunuulira ezo gundi ezo wazira bakambe mukulu wano tekigatta akalulu kano tosobola kawangula nga wakola ki inga numbers waito kwa kito zidina wazijja wabakulonda wabajja kubanga bana abantu bajja na mukwano kwa kubana bawo omutwalo ne bamala ne babalika kuko just aske afune ekifaananyi kubanga ono ye ekimulesombesa abantu abayiwaawo n'amala n'abalika abayitaga kusooka kufuna kifaananyi kiri nti nabadde nsijja abantu banyaniriza then babamala nga balika ku speed ate n'abali kitundu kya tebayiga era nabo nga bajja nga bakola ekimu kyane kyo kati frustration ene mususeeko kutegera frustration ye mususeeko n'abanga takyaki controlling omachi banga omuntu wana akola ekintu nazimba ekintu nga kirungi nnyo kati gwe yali ali mu competition naye notandika okuwulira obujja n'ogamba akangende ekimenyewo ekitegera lwaki akola kino kangende ekimenyewo naye ng'akusinga ati ono atandise ku resortinga ku gangs zino njagala tujjukire nyingi nnyo ezazimbibwa ng'era ezimu zazimbibwa ddamulira endala zazimbibwa abo bannamyalo buli omu yagenda ng'azimba bana abayimbi balina ziganga zaabwe ze bakola zonna zaagala counter attacking national platform lwaki nakyasobola ku resortinga ku magye na poliisi tasobola ku resortinga ku magye na poliisi naye zino ganga zino zikozesebwa zijana kugamba wano fe batuyita ba revolutionary command center ja kubanga oyiga ebintu bino byakozesebwawa biyamba bitya ba dictator bano njega tugendeko mu gwanga erya Haiti gangs zino gye zisinga government ya losing support mu bantu baterina gangs eziri mu gwanga lya Haiti ziri sponsored by the government itself yaziteeka mu sente de bazimba nyingi nnyo kati government zino ekizimbisa gangs zino okusobola okwenywereza mu buyinza nti bagala kuleeta ensi into sanity kati wamala gangs zino senga zirumba national platform twewetambula ne bana abavubuka ba NUP ne bagamba katudde mutulwanagane nabo okigira bo bagala gundi eyo gyagala ya violence oba chaos eyo chaos kasobola nakwalukawo katono nnyo n'alangirira katuge Uganda egeze mu state of emergency olwokubanga abantu beerumbye ne balwana tulabe ekyabalwanyisizza asobola n'okizimbirawo n'agamba kino kiri tribal okiga kwanga njagala olabe gye balumbidde mu Western Uganda waliyo baki banyankole ate always abadde akamafraging ati abanyankole bali weerofu okola ki okusinga abalala kati zino gangs zino ekizizimbisa zo zimuyambako okuteekawo embeera ey'obunkenke asobola okulangirira ekintu kye tuyita state of emergency kubanga nabagamba tasobola kwewamba kiddamu tebasobola lwaki kubanga obeera oyingiridde ekintu kye bayita oba owambye legitimate government kati yene essaawa eno bamuconsideringa nga legitimate government eri essaawa eno we bamuconsideringa ne after elections kitegeeza nti government yakoze eki esuuliddwa kati after elections always we bakolera ekintu kino nti agaana okulangirira kati wagaana okulangirira ate yena amala n'akola ki neyeerangirira then neyeerayiza senga tewabawo reaction yonna nebeera ekoleddwa naye bannansi kasita basituka ne bagamba nedda baaba tonnawangula ba Democrats bano oba ba capitalist bakola ekintu kye bayita elections audit bakola audit y'akalulu nga baconsideringa kano akagudde mu kimu box ekyo kye nabagamba okay waliwo neyangambye okwogera ku voter verification machine nabo ojja bukolerawo video yaabo special video nga yaabo mbasomese kuuma buno bubeera liikirize nnyo beewanisiza emitima tujja kubanga tugikolera video yayo naye njagala nkutunuulira eno strategy gye batandise okukola era tulina okulwanagana eno strategy naye togenda kulwanagana strategy eno nga togimanyi wa gye yakozesebwa mugambe eno strategy emu yakozesebwako mu ggwanga lya Haiti era nga nakati after 7 years bagamba gangs zino zawamba Haiti naye nga balimba government yeri mu bikola bino ekyasitula eggwanga lya United States of America okuba nti bakwata ddiiru ne bagiwa Kenya egende etereze ki
etereze emirembe mu ggwanga lya Haiti naye bamala okukizuula nti Kenya eno nayo erimu olwa dictatorship olwa communism nti ya Samei Ruto akwatagana ne Museveni Deni ne Samia Suluhu Kenya ddiru bagiggyeeko ne batwalayo Black Water nakugambye ne yazikulwa Abamerika keeping okutereza emirembe mu ggwanga Democratic Republic of Congo n'okuwa Congo security n'okakasa nti batraining eggye lya Congo to standard okusobola okukola ki okuuma ensi yaabwe so bakutte Black Water ne kuliwa Eric Prince ne bagigamba egende mu ggwanga lya Haiti efafagana nezo zikateera twawulyako ne Muhoozi Kainerugaba nga yeetega ndi oyo Kenya bimulemye kakati ffe otusindika UPDF olunaku lumu egundi tubeera tugimaze nga gezaako kwetega ddiiro eno bagimuwe okitegera naye nga America tekyetaaga kumanya kati ye distance nga ddala ne gavumenti ya NRM era kye baakola ne basindikayo Black Water kuliwa Eric Prince okulaba ng'etereza emirembe mu ggwanga lya Haiti era kati bakuba zikateero zino okuzittamu obusimuntu bwe bakwatako muoli wa kateero ogira so bano tebakomana kuba provide mabinja kukabuka n'ebiseera ebimu babawa n'emmundu mujjukire wa alien skin waliyo n'abaali balina emmundu okitegera babawa emmundu bo bennyini kati neweebuuza zino ganga zino emmundu zaazijjawa okitegera so gangs zino zibatandise element eno gye batandise okuyingizaawo ya gangs eyo tegenda kukomaawo ekula senga bannayuganda temuveeyo ne mugiyimiriramu okulaba tugistopinga so Simon Yabaka matwale tumusuubira ajja addressing enkola ya gange etandise okulumba trail ya presidential candidate omu nga abalala bavudde mu kampu endala kiki mubala naye nga kimubala kyonna tekigenda tuuka kuba bannayuganda kati babuufu tugenda kubanyigiriza paka ku lunaku lwakulonda nkiddamu tugenda kubanyigiriza paka ku lunaku lw'okulonda bwe tumala okukalonda then gangs zammwe zisobola okujja munnayuganda jjafaafaagala nazo obujasiti bubinja bw'abavubuka basiru batono nnyo bwe bati naye abavubuka ba Uganda basinga kati twabuuka tuli babuufu temukyasobola tuteekamu ebyo tukoze research amala okubuusa bannaffe okumanya strategies ze mubeera mukozesa so gwe nakugamba obeera okoze ekiva ennyo otasubscribinga n'oteekako notification button n'osharinga n'abalala ne bamanya ebintu bwe biti badictator bano bye bakozesa always stage zino bazikozesa nga babreakinze down policies zibeera zibakubye okitegera policies zibeera zibakubye nti abatakyasula na kusumula kakebe kati ya gas akakube mu bantu okitegera tasobola kati ye kyaba resort kati alina kuleeta bafaanagana nga mwe abayinza n'okuba nga badde b'amagye okitegera nga bamagye bayambaze ebisaati bino baga kati mugende mu batayizi okitegera awulira afa okuba nti takuba kutya gas ba namba zino ne zitambula ku international scene buli wamu nga namba zebakolaki zebalaba kati ebyo bibeera bimukuba okitegera ekintu ekyo so munnayuganda nze nkugamba ensolo ku kizibu kweri kubanga eno polisi gye twayitamu twamala gagisinikirako manyi luli ebadde tekola lwaki ono abadde adiringa nabakyaliibe nga tulina fake opposition eryawo kyokolaba oli yakutte ebitaano nayongerako 10 nayongerako 4 naweza biliyoni namba naali amalwaliro 5 omuntu omuyagalidde kati wamalanga ajjanga akugamba abanyisa gavumenti eno kugijjawo mu gavumenti mwabbidde okitegera mwafunidde access okubba sente y'omuwi w'omusolo nga teryamugambyeko ate ajja n'akusibaza n'akugamba mbu gyalwanyisa so zino enkola yaziganga zino etandise gyetegereze nnyo bannayuganda wabula kyemuba temukola ensobi okulumba ganga zino timulwanagana nazo kubanga ye kyayagala kiddamu tokola ensobi mbu mulwanagana ne zino gangs especially nga zitulumbye ku trail ye kyayagala wakati ebimutaasa biri ekyokusatu agezaako nnyo okukyebuzaabuza naye ng'ate kyajja okugendamu okitegera ekyokusatu agezaako nnyo okwebuzaabuza naye ng'atajja kigendamu ekintu ekisooka okumutaasa state of emergency okitegera then ekintu ekyokubiri ekimutaasa ye dialogue yali mu kwewulizawuliza in fact okwewamba tebikyamutaasa kubanga alina kukola wane noti awambe akalulu wamala okuwamba akalulu banazisenga basituka ate bibeera bimuvudde mu control okitegera kati essaawa eno alina okurizootinga ku gangs zino abe nga akuyetinga ekintu kye bayita state of emergency kubanga internal conflict yonna oba civil conflict yonna within the territories of Uganda kiwa gavumenti apa amukolaki okusobola okutekulangirira state of emergency mba controlling oba bafune solution kwekyo ekyakoze ekyaleeseewo embeera ekyo bula ebbanga lyonna yonna abadde nga abikola nga provoking amawanga gana abanyankola against baganda against abasoga against abagisu bwatyo abadde nga ajja akola ebintu bino alaleesa abalaalo basookedde ekiboga bakyangalanyiza Buganda temubanyeze alabye nga tafunye kyayagala n'abatwala eri waggulu mu northern naye alabye tafunye kyayagala ate najjanga ye Jesus naye nga yakuyetinga ebizibu bino okitegera ate namala kulasiti najjanga nga Jesus so nesaba munnayuganda wena osharinga information eno tegeeza muno bagavumenti kati kana kodyo kagenzemu ako ku resortinga ku gangs kitutwala mu gundi ya Haiti then ne Maduro wa Venezuela naye yakikola Venezuela ekyatutemu eggwanga lya United States of America kati bo baba bakola longevity to power kati nga creatinzeewo ziganga zinazi baziwadde sente
kukyankalanya abantu naye nga alina kyo sense population ebeera kibeera njako. So ne Maduro naye owa Venezuela nekyo ekikyamukipinze ku ntebe nti yakuleetinga gangs kati America yagambye kyasooka egende yebasise buli bakole ekiba kitegeera naye nga tukimanyi tegenze kulwanyisa gangs eyagala kujjako Maduro yeegamba ekkiririza mwani bamuyitaani erinnya eryo omuvubuka oyo mwerabidde yawangula akalulu yawangula Maduro era His Excellency Kyagulanyi yakolaki yamukongratulating ajja kuba ndijjukira erinnya nabagamba ebintu ebimu just binva mu mutwe nga tujja kuba tujjanga mu maaso videos zaffe gye tugira tujja kuba nga tuzitegeera kuba gwe bali organizing era bagamba nti bagenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okuba nga bamuteeka ku ntebe eggwanga erya Venezuela. Maduro yalina okuva kuba is not a democratically elected leader. Yes, ekyo kyo bwe bakola enkola yaabwe nti bwe babeera bakwagadde oli ne wabeera afa atya bakola kyonna okutuuza ku ntebe naye senga babeera tebakwagadde bannansi ne bakuwa 99.9% akalunga nga kituufu wakawangudde bakujjako nakugamba example n'obwe yagala ogirabako osotunula mu ba Al-Shabaab mu ggwanga erya Somalia. Al-Shabaab yawangula akalulu ako naye kati olunaku waayiro babagiranga ba notorious terroristic group baba consideringa naye nga bano bebawangula akalulu ekyo kyali kibiina kyabyabufuzi abo abasajja abo okitegeera bawangula akalulu America n'agamba nedda tonnakawangulako sigwa agenda okufuga bannansi tebakulonze then bali basala okukwata mundu kakati bwe bali esawe no batanga batujju okitegeera nenga kalulu bakawangula. So kati ewa Maduro wano bagamba nedda sebo tuwangulangako kalulu ogenda kuvaako so bamaze omusalawundinga ne tactic yali yakozesa creatinga gangs zino okitegeera era nga ne mu Uganda awo nammwe tulina abamu bakatungi waliwo ne yambuzzaako katungi bamujja mu limelight bamukweka naye simanyi babamuwayo manyi bano balina ebintu bye bakola bwe balera nga oli international criminal bakujja mu limelight bwe bati kati ne batandika okukola ebintu eyo nga bayita wansi kubanga ne James Birungi naye ICC mwetaga bakugamba bamusiba. So ebikisukka wano wenda basobola kubikubanga mukulimba naye nga tujja kufuna updates mpola ng'omusango ogwo gutandise gwavunana Katungi tulabo bajali ne banne kubanga bo bano tebakweka bintu bo bano ba Democrats tebakweka bintu bakuteekako omusango ne ku media ne babiteekako buli omu n'alaba then n'olaba trials nga zikola kinga zigenda kino kyebagamba nti justice has to be seen when it is practiced. Ne democracy has to be seen. It cannot be closed in the dark. Nogama mboli democrat. Okitegeera. So ebintu bya Katungi tujja kubanga tubinoonyerezako mpolampola tujja kubanga nkwa ekituufu ekiro kubanga nze nakugaa saagala ku excitinga saagala nkulimbelimbe wabula njagala nkuvuge step by step otegeera ebintu bino kuba buli stage ejja ebeera worth it okuba nti ogitegeera munnayuganda okujjako kujja mukiza ati gwe tulinga olunaku luli tukwata amajambiya ati ndowooza abapulikinga violence mu kirabi. So fete tuvaayo wano kulwanyisa kintu nga tumanyi impact yakyo no just bannayuganda abamu abadda ne mutandika okutunenya olumbyeko omuledi just gobera tumanyi impact ya kintu ekyo kyakola naye obanga ogize n'ogisomako oba otegeera kati ebibiriiti majambiya bipiira ndowooza mukiraba ekibadde mu campaign trail ekitegeeza mwali muteekateeka abantu bwongo ku kino wekijja kino batandike okulwanagana. So tusomese abantu ebintu ebiri mu layini ebigenda okutunula ffenna tolina kyofuna musenga revolution ono eyonooneka oba ekona naye nga ate ffenna tusobola okufunamu revolution eno senga etuuka gye tulina okugenda. So nsaba abasomesa mwenna abasomesa abantu mukole research amala ku bintu bye mwogera mukole research amala ku eno revolution kubanga eno revolution mpandiike era tulina akatabo ke tusoma ne Museveni naye alina akatabo kasoma akalwanyisa habula akatabo k'aba Democrats tusobola kumalako nako byonna bye tuyitamu byonna biwandiikira kye nabagambye nti Tanzania kati mwalabye statements za Ibrahim Mo so nazo tujja kuba tuzogerako mu videos enaddako nga tutematema ensonga eyo okitegeera naye tujja kuba tugitematema statement za Ibrahim Mo mwamulabako ne His Excellency Kyagulanyi nabagambye stages zetwayitamu bano bennyini balina okukola kizi balina okuyitamu abatanzania okutuuka wano leero wetuli okitegeera tubaliko mu maaso kitegeeza nti freedom yaffe egenda sooka ya Tanzania okujabula ate ffe tukyusa Tanzania ensonga lwaki era baali balina kusookera mu Uganda kitegeera ekintu kino so kino kye nakugamba nti otasubscribinga na kusharinga na banno oba olidde mu nsi y'olugwe kuba bino ojja biyiga wekka ate obanga obimanyi wekka tekigenda kugasa okitegeera tekigenda kugasa ng'obimanyi wekka kintu kye tulina okukola ffenna okubanga tumanyi amawanga ago galina freedom oba gali free kubanga bonna bamanyi America leero okukola statement buli omu ajja situka mu California, North Carolina wawawa bajja kujja naye ffe tubeera kuno ate nenkwata konze kasitandi bulungi kyagudde ku basuubuzi nze wa taxi kansirike naye nga tomanyi nti bano abasuubuzi bano beboteeka mu taxi n'ovuga n'obatwala okukola olweggulo n'obajjayo kigudde kuwa boda nze owaki
nze owengo yekansirike ebyo naye senga pena tunafuna mindset yemu kigera kuyamba okutwala ensi yaffe mu direction entuufu ate nga banene bo abakulembeze babwana nnyo ffe tuleme kuyiga tuleme kugula bwongo ensonga lwaki kibeera kizibu nnyo nti bw'oba oyize ekintu n'otakiyigiriza mulala oba olidde mu nsi yogwe so NRM erizotinze ku gangs naye nga wetutagiwa reaction kyesinga kwagala kweyagala tuzirumbe tutandika okulwanagana nayo naye wetutabawo kye baagala tetugenda kutuukawo nibo baagala kulangirira state of emergency kati kyekibataasa kyokka nga tetunatuuka mu kalulu mukiddamu bano batya akalulu n'okusinga gwagenda okukafuka bwewat people power gwagamba mbu simanyi agenda kabba tajja tulangirira bano batya akalulu n'okusinga gwe nakugamba akalulu kano bw'okalumbye mu the real essence of democracy kitegeeza lutalo kiddamu kitegeeza lutalo awala ebigambo ebimu mu byogera omuntu omu najja nagamba crusade kitegeeza lutalo era ba crusaders baaliyo abalwananga entalo zino kitegeeza so democracy kitegeeza lutalo ensonga lwaki bulijjo buli wembeera mbasomesa mbagamba wali abantu bayita ba democrats gye bali ba capitalist gye bali era wo baga tunula mu ggwanga lya United States of America otunula e Bungereza otunula ne France this is the colonial administration system gye batuteerawo era bebatula ku UN nga wala abantu wali ba communist kitegeera aba Russia n'aba China gye bali kitegeera communist states gye ziri so ne democratic states zino okubeerawo kati gwe wena agalo jijjamu eno ogiteeke wali lutalo Ukraine yali egezaako kukyusa Ukraine kugijjamu mu communist state kubanga eyo colonial master wayo bamuyita Russia Soviet Union kati yali agezaako jijjajiwe ba democracy nga katujja ojagiteekayo ku mpaka wotukubanga ogiteekayo wetukubanga obivaako kati we bali awo kati ne wano mu Uganda wekirina ensi we zibeera ensonga lwaki bo emujja tebakuwa mundu byakulwanisa muddayo mu kalulu ne bagamba bannansi balonze eki kati bannansi baleka kye balonze gwe munnansi bakulaga bakugamba oba olonze ekintu nga tokikiririzaamu kivuddemu result nga gwolaba kyoli against zo situka ffe tukubira omuntu mujja kumbuuza e Tanzania lwaki bakikoze bo ebintu ebyo bwe bityo babikola Ssekabaka Mwanga yasooka kutta abajulizi okumuwamba okumutwala ku Cyprus Island bannansi baleme kukola ki baleme kusituka so otunulya shaping ye n'ekintu bwe bakikola bo basooka ne bakuteeka mu trap gwe notta abantu then ye naafuna waakufundiza kyobolaba Tanzania bakoze wena nga bamanyi internet bagijjeeko naye kati ebifaananyi bifuluma amagye nga gakuba abantu amasasi bino ebyali e Uganda olutalo lwali e Uganda nga 18 ne 19 okitegera nga bakubira ddala abantu amasasi ku street amagye kati talina wabyegaanira kubanga video bali mu kuzita ekyo bakiyita media bano basooka ne bakubira mu media ne bakukakasa nti oli njaba kulya ku nkola z'aba democrats bano babikola batya lwaki abantu bano balina okusooka ati abantu ne bafa ate bo basobola okureact ng'okukyusa kye bakyusa lwaki bakikola bwe batyo yakubanga tukusomesa wane no kushama Patdip media gw'ekyogenda okukola subscribinga oteekeko notification button omala okuteekako notification button osharingira abalala omala okusharingira banno osirike kugambye ogenda kubeera first class citizen kubanga ogenda kuwomanyi policy ekufuga ekola etya ani akufuga ebyobugagga byaffe nga bibbibwa baani ababitwala so etuba tusokwata gavumenti eno nga tugiholding accountable tubabuuza sibo kiri kitya wano kiri kitya naye kati bino ebyobutefiira olwokubanga tumanyi policy zino bwezikola ensonga lwaki amagamba tukoye twagala action ffe twagala action ndowooza mukirabye action mugirabye gyemusabirira ate munatuuka mu kalulu ogirabye nti ogisabira bulijjo side yanakyemalira kitegeera ekyo ekyo so bwe tuba tugoberera ebintu bino banga tuli mu revolution tuleme kwevuga speed tuleme kweteeka ku pressure tukole ekintu according to the democratic principle nga weegamba democratic principle yo ye kuleadinga ku human right wemala okuleadinga ku human rights principle then human rights principle inawe kutukira ne kugamba defend yourself and once we defend ourselves tasobola kumala kukuba teri nakyemali yali amazeeko n'abantu taliyo so ekintu kya gangs zino nsaba tell a friend to tell a friend we have not to attack these gangs tetulina kuzaatakinga kubanga yatuvuga atwala mu kye Haiti atwala mu kye Venezuela ekintu kikyagala target ayagala kulangirira state of emergency kati yokka ye mutaasa naye state of emergency nebeerawo senga side bbiri zirwanagana okitegeera civil conflict bo always yagipika luli negana kati alina gipikira wano so twetegereze nnyo ekintu kino kyali mu kuvuga era tukirwanyise bannayuganda ngaffe wabula abali ku ground bo bennyini abatambula ne president please don't attack them kubanga ye kyayagala we are non-violent ekyo ekigambo ekyo buli wakiwulirako awulira nga afa wetugamba we are non-violent and that is who we are but for God and my country Uganda abo bali bakwewagulako basona bali kwewagula abaana abo ne basingana masanganzira ne basalawo tukuba mutukuwanga sujja wakuta ekintu kino tugenda kutambula ffenna
abaana abo badde ba ttiimu Nannungi. Nsuubira badde wa mukwano tebalinaamu nkenyera yonna kubanga omuntu owaabwe yennyini eyabagambye tutambule tukwate wano. Njagala okutwala omukisa guno okutangaaza bannamasaka ne bannayuganda yonna okutwalira wamu. Ku vidiyo eno ebadde esatulatinga ku mitimbagano egy'enjawulo ng'eraga nti aba ttiimu Alice Nannungi beegasse ku DF. Ekisooka kya byonna gano amawulire makyamu. Maze ebbanga nga ndi ku ttiimu eyeyogerwako okuviira ddala omwaka oguwedde. Sijjukira mwezi. Naye mbadde ntambula ne mwannyinaze Alice Nannungi era ebbanga lyonna mbadde ku ttiimu ye. Era njagala okubategeeza nti kuffe aba ttiimu Alice Nannungi tewali muntu yenna yeegasse ku DF. Bategeezezza nti abaana bano basangiddwa mu masaŋŋanzira we baabajje okubayingiza DF era nga bakkiriziddwa abadde abakulira Alice Nannungi. Ekyo kikyamu. Nsuubira okubanga Alice Nannungi muntu mukulu asobola okweyogerera. Singa kibadde kituufu nti yabawadde abaana nga naye abeegasseeko, mwali muleese mu kamera nannyonnyola eggwanga nga bw'asazeewo ne ttiimu ye okwegatta mu DF. Iffe situbangako mu masaŋŋanzira. Ebbanga lyonna tubadde ba National Unity Platform nakati bwe tukyali. So twagala mawulire gano ga bulimba gabuzeebuze bantu baffe. Mwannyinaze Alice Nannungi mwali mulese n'ahiringa. Kuba ebintu ebimu tubikola nga bantu balowooza n'ogamba nti sifunye kaadi kanve ku ky'okwesimbawo n'otajja na independent. Ekyo kuba kusalawo ng'omuntu ng'omaze okulowooza ennyo. Tekitegeeza nti kaadi oba obadde togyagala era tekitegeeza nti oba tolumiddwa okuba nti togifunye naye okolanga muntu ategeera. So mukadde kano mbasaba omukyalo oyo mumuleke ahiringe kubanga ssente yateekamu nnyingi mu kukolerera okufuna kaadi. Ebbanga lyamaze ku gurawundi ddene wabula teyafuna kaadi. Ate n'asalawo n'akola eky'obuntu obukulu n'agaana okujja independent. Kati sisuubira nti omuntu eyagaana okujja independent n'atayingira kibiina kyonna kikwatira kaadi nti obudde buno ayinza obbawa abaana nti yeegasse ku DF. Ekyo tekisoboka. Muntu mukulu naye mumuleke muleme musosonkereza mumuwe obudde asobole okuhiiringa ku kiki yayitamu atereeze ebirowoozo bye ng'omuntu. Kuba nsuubira asobola okweyogerera. Simanyi nsonga lwaki mwogerere. Bano abaana bonna, in fact babayita baana naye nze ndaba bantu bakulu, bakazi n'abasajja bakulu. Tewali n'omu gwe twali tutambuddeko naye ku ttiimu yaffe. Wadde omu bw'ati. Era tewali n'omu gwe tumanyi. Situmanyi gye baabajje okubateeka mu kamera okulaga nti babadde ttiimu Nannungi. Nze nsuubira twakola okusalawo okutuufu nga ttiimu Nannungi okugaana okuvuganya nga tuli independent. Kuba twatambulanga nga tugamba abantu nti tugenda ku ballot paper nga tuyina umbrella. Era bwe tutaafuna umbrella situwavuganya independent. Kati muleme musosonkereza nga buli omu amwanguyirizaako ebigambo nga bw'ali emabegawe. Ekyo kikyamu. Munoonye akalulu kammwe mu mbeera ennungi naye nga temuwaayiriza abantu nti babawagira. Ffe tuli b'NUP ne bwokebera emikutu gya Alice Nannungi gyonna akyapositinga okulaga campaign trail ya president bwetambula. On a daily basis apositinga nga alaga president bwatambula. Kati muleme muwanda bigambo. Muleme mukyokooza munoonye kalulu kammwe. Kitegeerekeka bano be mwalese mu kamera osanga baagala kweyira kasente.
akasente musobola obbawa ne balyako naye mumanye nti bwe baba babaguzizza mpewo abo tebabangako ku ttiimu yaffe ebbanga lyonna lye tumaze nga tutambula tebabangako bannaffe era tebabangako ku ttiimu yaffe ffe tuli b'NUP nkiddamu ffe tuli ba National Unity Platform abatalowoozangako kuyingira kibiina kyonna kale muleme tusibako matugambuzi kutuliisangu video zisaculatinga ku social media mutuvumaganya n'otuuka n'okugamba nti Alisi yennyini yabawadde olukusa nga naawe okimanyi tolina wadde wali obalabyeko ku ttiimu ye wadde ekifaananyi ekimu ekiraga nti n'obbamanyi abamanyi so oyo politics ow'okwetega nze nsaba alekere awo okutambula abantu mubaleke bakkakkane bwe baliba balina ekyo bagamba balivayo ne bakigamba eggwanga mu lwatu naye ate muleme kwogerera abantu ekyo si kirungi era tukivumirira ife situyingirangako DF ababadde batambula ne Nannungi era tetwavuganya na independent nga situfunye kaadi so muleme tufumaganya abantu abali mu video tusaba mwenna bannayuganda mu banoonyerezeeko naddala bannamasaka ffe situbamanyi era situtambulangako nabo ati ene singodde tetubamanyi situtambulangako nabo mu bbanga lyonna lye tumaze nga tuli mu kunoonya kaadi mwebali nnyo mwebalire ddala lwa Katonda n'ensi yange awangaale nnyinimu namunswa nnyini